Costa. Abia no kaweddemu. Kulaba kakoledde. Kasha mudde ko kituufu. Kakukyamudde olowooza obusuka mbubi ogeera otya. Ne Costa. Ne sente nno nga sizinaawo zigenda kusasula bbiya. Biki by'oyogera? Nzisasula sente zange leka naawe. Ogwo omwenge tugusuubuza sente otandika otya mutoyina sente. Costa nabuddeyo nanga nze kulaba ggwe. Kitegeera waze kundaba ko gwe kosalwe n'omwenge. Saatambuddemu na sente. Bwebe nnyo teyabadde kuluma walingambye n'enkuba ku mazzi ago okunywa kubeera mbeera nago. Naawe nga naanywa amazzi. Twaliza mulize sasula sente zange. Bizinesi ogireetamu bw'otya omuzannyo. Amazima matuufu siinaawo sente kati wondabira wano. Oyagala bizinesi yange gwe kirayi. Oyagala kunsuula. Costa nawe oli mukwano gwange. Toleeta mukwano mu bizinesi nnyabo. Mpa sente. Oli mukwano gwange. Leka naawe ate kweyonoona. Bizinesi bagizanyiramu bwe batyo. Naawe otabuka ki? Mbadde bantu tuli ba mikwano. Sagala mikwano gitazimba. Kubeerawo kuzimbulula buzimbuluzi. Kuzimbulula ki Costa nga goli ebyange nga nkuwa sente zange Costa. Onangira sente zo zondiisizza. Okyazindiisa mbadde wandiisanga oli kati neekolera. Naye ate kati nejje nkolero zzeeyo yonoonyeeyo. Baba oba oli amabanja bizinesi egenda gwera nkomewo nga nkusabiriza. By'oyagala? Yes, akacupa akamubeka jibu ka sente na mmeka. Kati nkyalya ku sente zezo zonnangira. Oba kammeka gwe sasula sente zange sagala bintu bya kunsuula. Kwesitegeza ko kitega siinaawo sente. Yeyo bya gy'oli okunvumira yo ya sente mmeka. Yasa tubitani sasula sente zange. Naye Costa. Sonyamiza nze sasula. Oyagala kunsuula busuuzi. Nga tuli ba mikwano nnyo. Tuli ba mukwano nkimanyi. Naye bizinesi tebagigatta na mikwano. Nena ugenda eri. Manager. Ulira marobozi gali wagulu kye kigenda mazi. Huyo yayita mukwano gwange kyokka ebbaala eri wane sebengereregwa atajja kunywa mabanja. Ajja wanayagala kunsuula. Manager bosi wange ayomba buli kiseera. Nyawo. Sente tozirina. Yenne ekimuyombya nno. Akacupa nako ka 13 neke kamuyombya katyo. Sisasule. Teno obwedda manyi muyombera ebintu ebiryawe eby'amaanyi. Just kacupa ka 35 zokka nzirina manager. Sasula. Ekyo nakyo. Badde manyi muyombera ebintu bingi. Mulano muno yita mukwano gwange. Mukwano gwo ki? Bw'obanga omanyi nti ozze kunywa mwenge. Jangu ne sente zo onywe. Bulungi. Bw'obanga omanyi tolina sente totawaana. Sebo nnyabo wedde oli wano onywa kabbiya weemisa nze ngoloza sikaagala. Mukwano muli basiba. Awo manager mpa balance wano. Sina balance nawe ndeka. Nze nno nkusaasidde bagenda kukulya bakumalewo eno bbeeyi gye weeyikyeko nene tojja gisobola. Nyini ojja onywa omwenge ogw'ebbanja. Gwe Maxi nkusaasidde. Gwe atalina bagenda kunywa n'empala ekigisiba kikubule. Musitukenze mu nviiri. Anji? Ogenze mangu wangu nga tonsiibuddeeko. Bonna. Nze ndabye sikulaba. Nensituka. Ngizo va mu kisenge okudda mu ddiiro nga sikulabawo. Nga nvuddeyo munnange. Ng'ovuddeyo. Naye kati ozo tukyalirako. Sitegedde kibadde kikuleese. Ekibadde kindeese. Songa za mukazi wange. Abuto olw'ekiika. Nga lwagala kuvaamu. Bambi ng'ate kibi. Munnange nalinawo akakadde kamu nenkamuwa agende mu ddwaliro. Kaakati baasaba obukadde 5 nemuwako akamu. Kati kwe kwagala nzija wakansala ampole obukadde 4 oba okumuguza kapoloti kange ak'oku kisaawe. Ekyo tewanditawanye na butawanyi muzeyi Kamadi. Wandibadde okwata polotiyo n'otunda atodde mu kwewola ng'olina ky'osobola okutunda. Kuba kati ebyokujja owa mwami wange akuwole ssente kiyinza obutasoboka. Ate kati munne bwe mugambyemu n'angamba alina omusawo we asobola okumukubira essimu najjanjaba mukazi wange nze nensasula oluvannyuma. Ate omusawo we yagenda okujjanjaba mukazi wo. Ashiri naye bannaye kansoba naye yabaaki kati mwe kuleva eyammwe nga bwe muli. Ate nziri addira omusawo wange ankolako era yabakola ku mmwe. Ekyo tekijja kusoboka naye muzeyi Kamadi. Nze ndi ku levo ndala. Mukyala wa akyali ku zino levo za wansi. Mu buno obulwaire bwammwe buno obw'oku kyalo. Omusawo wange tasobola kujjanjaba mukyalawo. Ate munnange bw'aba yaŋŋambye okkubira omusawo nti najja kumudda nze nja kufuna ssente mu mpolampola nze musasule kubanga nze ssente nnina.
nja kufuna ate singa olina singa wandize wa kanso gwe genda bugenzo otunde kantuko totawana nakuddawo kumugamba tewantawanya kujja wa kanso bannaye kubanga sente zijja nabbale mu okusasula ate mudde ku mwami wange mutawanye nti eri abasasulire sente lazijja kulabika ezimusasulira nina akasomero k'empangisa kasobola okuvaamu sente nensasula ekyokugamba okutunda bajja kunseera kubanga ndi mu bwangu kati ekyokukola ekyobwangu kwe kugenda nekya kanso kyaŋŋambye nsooke ntaasa obulamu bw'omukyala n'omwana kubanga essaawa ali bubi nyenyanduutu ogamba si weewano kuba Robert yandagirira bulungi nnyo yaŋŋamba bw'otuuka wano nkuguna omukono oba otuuse weewano wennyini naye olaba otya Nanduutu singa tuyingira ne tunywamuko ku kacupa k'omwenge akacupa nze sinywa mwenge ate nze ngunywa nange sintinyiwa naye nkino okumanya kino tugenda kugaggala tugenda kufuna ssente Nanduutu oba olina okuba ng'olina emize gy'abagagga ate naawe Nanduutu olina okuyiga emize gy'abakyala b'abagagga obeere najjo okuggyako ogw'okwagala abapakasi ogwo nedda naye emize egisigadde gifune gikole giyige tugenda kufuna ssente ogwo olina okubuyingira mu gundi mu mbeera eyo bwetu uyingire tufunemu akacupa Kapiito kati otandise okukoppa abagagga kyovala ssente ozoonoona obusente bwonna nga obufunye oyagala oli mu bulwanyisa buggwewo wuuyo osoose kusalako nviiri buliko olaba okagala kati wuuyo oyagala mwenge oyagala era ziggwewo nsabirize ssente ne we ziggwawo nkasita kanso waali ajja kutuwa endala nomanya nze tonsabiriza ate kati okusala enviiri nkoze musango mbadde nfaanana bubi mbadde sikufaananira bubi obadde omalirayo n'ekirala Nanduutu okunywamu obunywi akacupa k'omwenge ne kigwogeza ebigambo ebyo byonna Nanduutu olimba onooba mukyala mubi olimba oyingire munda tunyweyo akacupa nze sinywa mwenge Nanduutu olina okuyiga omwenge ogenda kuba mukyala wa mugagga olina okuguyiga nnyabo tetuyingire nze genda kunywa soda genda kunywa mwenge ogenda nnyo omwenge Nanduutu owaye wemanyisidde eri ku mirimu gyo onagende naye ate mitawaana akyekiri wano kale maama nammwe mugyebaliko eruuyi eno katutuulire ddala mundaawo maama akatebe waliwo kamu tufunira akalala Nanduutu tutuuliraawo yanguwa kyedomole essanyu gye tuliko omanye ayidde okuntwa kati maama tuzze kunywa bulungi maama osiibye otya nno leero bulungi kakati bannaye ndeeteyo kaki byakunywa ki ebiriyo kale Mzee Kamadi ebyo tubireke tubiteeke ku bbali naye ate ono muva Bulaaya agina ensi ogenda mukola otya byamuva Bulaaya nze nagenda mutundu nemuleka ogenda muleka buleso kyo nga tiyakubba nze Kamadi oba kisirane busirane nze abakazi nga banzibye bwenkwana bakazi 10 omwenda ne gunziba owe 10 mufuna ane Kamadi kati naye ate omulesa agendere muogo omwenda nze mukyala yanzira era namwesonyiwa kakati mukolere ki kolere ki genda onoonya ab'amateeka bonna we bali omuteeke mu kkomera akusasule sente zo ye kakati olaba bwe mutwala mu mbuga z'amateeka ne bambuuza ti sente namuwazaaki mbite byantya ye Kamadi naawe lero waakirifunawo kyogamba nti namuwola bagambe namuwola obukadde bwange 4 namala 4 5 2 okumuwola okutaliko kalagaano bagambye buli ze bawola bateekako endagaano esente ezo nnyingi nnyo ejja Kamadi naye guli gwali mukwano yanziba ebyo bireke byowoza gwali mukwano tobyogera nako mu mateeka funa wonna woofuna ow'amateeka omuwawaabire
kakali nze kamaadi omuntu gwe saawola mwekalizeeko nti namuwola nze ate sinagaswala amuzeyi kamaadi woba okikulemye nze mundekere ngenda mukwasaganyiza oba si ekyo munkwase mukubanjize nze nali njagala ngambe kansala tewulira nayo jajja kamaadi byoliko kansala amuŋambireko kati kanso nga bw'omulaba ayinza kukola kimwannyina era naye agenda kugamba yajja kamaadi bireke musonyiwe ebyo nawe tobikola kati tutala nkole ntya gwe nkugambye kindekere nze ngenda kikwasaganyiza ayina okusasula sente zo nga buli kasente kaba afunyeewo nga nkutemyako ng'ojja okanona ojja kulanga ziweddeyo bulungi nga takulidde wadde 10 musonyiwe musonyiye nze sijja musonyiwe ngenda kikukolera ku lulwo kale beera bulungi tulinayo ginesi tasikalaiti kirabu beero waraji ne nairo nebbeeyi gyogerereko kuba oyogera ntoyogera bbeeyi yekiweetya kakati bia ecupa etandikirwako eba ya 35 tulina ne waraji ow'ebiri 8 mpozi ne soda wabbiri soda wabbiri ate nga ffe yebweru kukanywera ku 100 anti munnaye ebyo yebweru byanjawulo ku byeno fewa n'ekifo naawe okiraba kyozzeemu ensonga lwaki tuseera naye ate baŋŋamba emyenge egyo gibeerera gikaawa lwaki jjo mugitunda ssente za waggulu nnyo ate bino ebiwoomerera ne mubitundanga ssente za wansi nnyo soda wa layisi lwaki mubeeramu ebiseera ebisinga soda nywebwa baana bato kakati omwenge bantu bakulu be bagunywa kyova olaba bagusiira guba gwa bbeeyi kuba baba abantu abakulu baba ne ssente byebyo byokka bye muyinamu mpozi ne kajuisi wekali ka 10 ne kajuisi gyekali nkakati ogenda kukola bwoki kati ono mwe kajuisi ak'olukumi nze ompe soda ow'ebbiri ebintu nze munange binsobedde busobezi nze mbadde mmanya ebintu byonna bya sente za wansi naye nanduutu tuteesa nanduutu tukuteesa sente zange oluggawo nga tutandika ezizo nze kasoda kajuisi ngenda kesasulira nanduutu nze nsasula biiru yonna yange bosubidde basa kesasulira mama tweyanziza naye andibadde onsumululirako sumulula owulidde nanduutu sirozezaako kandozeeko nange ompaako kako njakuwa mwana tukawo vayo mwana twakasoda kawooma nakano ate singa nanywedde kano oba tuwanyise ngaakako ka 10 akange eka 2 nze mba kunywako nandinywedde obu 2 owaaye mama sente oyagala kuzijajamye bwetutyo leka neyongereko mpulire ndeka nanduutu ndeka nywa ebintu byo ndeka nze nagambye okusaba ebyo wadde nako kawooma gwe wankoledde choice owaaye Alola nelasta, pepio, nelasta alola. Alola lwa mukwano, we, nababona basanyifu. Kulikayo. Tuli mu vibe. Banoge, dia. Kina yegwe. Ugamba otya baby. Tiende sanyo ngari kutta leero. Manyi. Navudde wano nga ngeze okunoonya ekyokulya. Just nesanga Rasta mukubo ng'agenda salako ku studio. Ne mugamba mwana Rasta. Storage ngalo kulaba nga alina amazike.
ngamba mwana omugagga kizza ositegeera producer kizza promoter kizza apadde amaja ngine nkola oluyimba netugenda mu studio kati bigenze bitya just kibadde fine nnyo naye lwakuba mwana lasta alobyemu ku biti just abadde aflowinga ositegeera nga tebiteredde just adde taterera ku ngoma adde taterera ku ngoma nga bukabuka munenga mwana lasta oli fala katate gwe just nze njikwamu babubi nnyo nempulira ate nawe njagala kuyimbira yakayimba akaga babiya wange babiya ako kakati ebyokulya ndaba tolina kyoleese mwana sekise onasonyiwa mulo bebiyo amazima genyini leero tugenda muswawumu leero katugendeko muswawumu kubanga mulo sijja kulimba kasete kembadde nfunye nkataddeyo mu studio tugenda kusiiba leero oyo tusiibako olunaku olumu tetusobola kufa nze atali musiraamu nga nsiiba ki ati era nga bumanyi kwa leero ziganye neba n'ekikenegeto olwo sente zange singa tewaziteekamu ebyo nze singa nkyalya ku ezo bebi onasonyiwa mulo sekise mwana kati nkusonyiwa eki enjala ebeera yannumye okuva ku makya kyokka laba wuuyo okomyewo saawa zino ate n'okomawo nga tolina kyalina katombuulira emiziki mbunkole ntya gumamu ddiya gwe ngumemu naye gomanye embeera gye ndimu nze enjala ennuma ate endumira ddala nze enjala ennuma nnyo nze embeera y'enjala sikyagisobola naddala kati mu mbeera eno ey'olubuto sokoleke sekise tobikola naawe oli ki nze munaye ndi lubuto lwani ate lwani laba nno sokoleke naawe tondobesa nawe olubuto lwani ate lwani leka naawe kyaga bulijjo mayina nosala neno lyeweesala eringi ti nkulabirira bulungi ogeze kyavolaba ogeze sokoleke naawe kyagamba tuyina kikeni wano ndaba nno kati kwaka akawogo koleetako ebitaano n'akakomando kekangezeza nze ndi lubuto olwo kankubuulire kati mwana lasita nzija kukutegeeza nti mwana nfunyeyo kikeni geto omuto gwe kyogamba sokoleke nanguze mwana kyogamba masasi gage ge nakuba eyukuleyini gakwata masasi nga nina makambwe sekise sokoleke naawe mwana jajja godi oli waddala obikoza abalasita bagenda yingi wala e Uganda mwana yugi ate kati gwe bita byakuzanya naye kati kyensaba mukwano okimanyi kati toddamu kunzigalira wabweru sikiinako buzibu naye kati tetugenda okukola jasinsaba yambako buyambi genda noonye ku kyokulya ositegeera genda noonye ku kyokulya jasooke tuyingire tuvemu ku masasi wana amalala jasi noonye ne ku kyokulya awo nno oyogedde kataawo kyawo tuyingire mwana kubanga leero baba kiwedde mulo baby kulikayo nze nandikulisizaayo gwe kulikayo leero ng'okomyewo mangu ate nga bulijjo okomawo 12 kyogamba gwe olina okusalya obudde bwe nyina okukomawo ewange bantoniwe mbadde mpiseemuko jasiti nga mpiseemu awo bwentyo waggulu awo omanyi obudde bwe nakomeddewo wano lyokowooze nti wadde oyiseemu biki byotaddewo jasiti gano madiza jasiti gano madizayini okitegeera bebi olaba nabadde wano kati oli omunigo wa studio nagenda nakuba ku nselula yange naŋŋamba zibiiti tujje tutuuzeemu amaloboozi mbadde nekikeni geto gwe lwaki onsiriwaza sinatuukako wa kikeni geto olwaleero nenjogera ne mukyala we naŋŋamba agenze mugulira kyakulya kitegeeza tobadde naye obaddewo bwontunuulira bwotyo ndabanga kyolooza ntegeera sitegeera kyaddala nsonyiwa naye otegeera okitegeera lasita wangi ovaawe watuufu kuba kikeni geto yo tobadde naye bebi nsaba kunsonyiwa naye mbadde ntambudde ne kikeni geto
oyagala kudda wa chicken ghetto ekyadala bebi wa chicken ghetto tewaddika jagala kubeera naawe buli kyenkubuza ngamba ki omanyi kiriwo yengira mu nyumba oba nkigambe nga nyimiridde yengira mu nyumba muno olya bulungi nyamba buyambi oyingira mu nyumba muno ojjemu buli komanyi nti kako otambule onviire sigenda sobola musajja muyayi mulimba mukumpanya ambuzaabuza tokyangasa toyina mugaso bino ebyokuzunga n'oleka ewakanga waggule wano ewange mulimu ebintu ebyebbeeyi bye bajja okubba wamanyira bireka eri wammwe tewali kintu n'eki kye basobola kubba toyina mugaso toyina kyonyamba nyamba buyambi nkwegayiridde oyingira mu nyumba wamanyira kuzunga na chicken ghetto wamanyira kubeera na chicken ghetto buli kimu osobola kikola na chicken ghetto si wano ewange kwate kuba oyingira mu nyumba ojjemu buli kyomanyi nti kikyo naye nyamba ojjemu kikyo tokwata ku byange otambule onviire amazima mami olaba bebi nsaba kunsonyiwa mbeereremu okitegeera jasiti lwakuba chicken ghetto ttaano wange olaba kati nabadde wano eno oli omusajja n'akuba akaserula okitegeera nangamba tugende tutuuzeemu mu zibiiti sigenda kubiddamu sisobola genda wa chicken ghetto ate ekirala bw'oba ondetse wano nga bwendi ekyaddala olaba bebi oba onvuddemu oba onsudde buli kadde nsonyiwa okuva eri nga tukyaliri wobuzanga nsonyiwa nakati era nsonyiwa nabeeranga ku ekyo anti kati omanyi naawe yasikimba nnoonya layini za muziki okitegeera kati gyembadde bebi olaba kati mbeereramu kuba nnyina ne wentuuze kati muzeeyi kamadi wangi webadde obuze munnange ebuze nga nsanyusa okukulaba nange nesiri okusanga nga muli muti eyo gyetuli nnyabo musula mutya gyetuli mugyebale naye mubula wadde n'akasimu wadde n'okuba akasimu wadde otunoonyaako munnange ndiko ebizibu bizibu kyate munnange mbawa kansala eyo okubimuyitiramu nga mukazi wange ng'agenda kuva mu luuto nakwata kakadde nenkamu agende mu ddwaliro kakadde nga tekamala nemba nga neŋŋende wa kansala ampola obukadde buna oba okumuguza akapuloti akali ku kisaawe kakiribedda naŋŋamba nti ebyo byonna mbiveeko agenda kubira omusawo we ajjanjabe omukazi wange bwe naafuna ssente nja musasula awo do nempuliramu akasanyu essanyu eyo lyenkulaba nalyo nempuliramu akasanyu okuva lwe nasembayo luli etuddangamu nakunkubira ku ssimu adde okunnoonyaako munange okunoonya nja kunoonya naye kamaliriza ebizibu bino omukazi amala okusumulukuka nze nja kunoonya naye mama mwerabira abantu kyogamba bula obusente bwe nakukula emitwalo 5 gye wampa nti nakukuula nnyo nze obwo obusente butono nnyo tebunnuma nakunuma nze bwe nkwana abakazi 10 omwenda ne gunkuula owe10 mufuna obwo busente butono nnyo era nze tebunnuma kyogamba omwenda bona baba bayaye kati nange ndimu aba abayaye sinakuga nti goli muyaye toka muzeeyi anyway ndowooza sente zakugwako nga woyina ebizibu ebingi zo sente munaku 2 nja kufuna abula muzeeyi munaki anyway muzeeyi wangi badde nsabayo ekyetaano awo okimpa ekimbeeremu nga bwe nkusanze munange onsanze sirina wadde olwataano pozi munaku 2 nja kufuna sente munaku 2 onoba ofunye sente nnyo so munaku 2 ononkubirako nja kukubira naye nno tonkubira nga toyina sente nja kukubira nkubira ng'olina sente owulidde mukwano kale muzeeyi naye waggwamu sigwangamu munange kaŋŋende eka kale naye kaninda akasimuko ndowooza ononkubira nja kukubira kale muzeeyi oba bw'oyogedde bw'otyo kale sisobola kusonyiwa so omusajja muyaye nze ŋŋende nga nkole ssente zimmenye nzirete nga nzikuwa nkuleke wakagambira kiroyoze ku ngoyo senene kumazina ebikulema nolekanga ennyumba nga nzigule era bebi njagala kutegeeza mbadde nzize n'eŋŋoma mu byenjogedde sina kyenkyusaamu yingira ennyumba ogyemu ebintu bebi olaba ebyaddala amazima bw'oba ng'okikoze bw'otyo bebi gwe gwensibiddeko okitegeera oba onsudde ate manya kino bebi kati wentuute
just ndi ku madaala njagala mbeere wakabi bebi nga nsobola okukulabirira okubeereramu ate ekirala bebi labayo amazima gali nti nkwagala bebi nkwagala I love you mu studio tobaddeyo nabuwala bebi amazima gali nti ebyo ebyobuteemu nze sidiringa nabyo okitegeera badde na Chicken Ghetto nole omutajja producer okitegeera ngamba amazima goge bebi amazima gali nti gwe bebi wange gwe daringi wange gwe kabite wange ekyagala kisobola kuleeta buddemu nze sidiringa nabuwala gwe ddemu wange gwe mami wange gwe kabite wange okitegeera gwe nalulungi wange wuliriza ebintu bino ekituufu kiri nti nkusonyiye naye ku bukwakulizo olina otandika okuŋŋondera buli kyenkugamba ng'owuliriza nze era ng'okola kyenkugambye mu studio nga tugenda abo bebi ate Chicken Ghetto nga nange kwendi ize okiriza ize oke kati yingira mu nnyumba naye oyoze engoye ezo nesooka ogenda oleeta amazzi webale kunsonyiwa neyanziza naye ekituufu nkwagala I love you yangu oyozeeze engoye nange bebe tompeyo akadaka eryodi otegeera bulungi onadde nva nakuwadde sente mmeka olaba kati luno olubuto lwe lwabikoze sigenda kwongera yadde ennusu 10 n'eki oba amazzi ogasena ku luzzi oba ogasena wa njagala amazzi ate yanguwayo ate yanguwayo abasajja